nkwanirizaako omulabi wange owa program Bible egamba ki nsanyusa okumanya nti tulindiridde nze mmanyiiko mikwano gyange baŋŋamba nti nno ffe tugenda okuyingira mu studio bwoti nga ffe twakulinze dda kale nange nsanyusa okumanya nti mwatulinze dda okutuuka mu kaseera kano kennyini mwe tuyigira ekigambo kya Katonda nga twefumiitiriza ku bibuuzo baganda baffe ne bannyinaffe bye batusindikira. Kale gwe naawe akyali ewala nkusaba sambyako kubanga obudde bwaffe bubeera butono. Jangu otuukirewo ebbayibuli n'ekkalaamu tugyerabira n'ekitabo muwandiika bye tugenda okuyiga. Kulikayo okuyita mu wiiki ennamba gy'otambuliddemu abadde mu by'okusoomooza tukusaasirako Mukama waffe ayongere okukunyweza akugumye ate era akuwanguza ebyo ebikusoomooza bulwadde kulwaza ng'olina gojjanjaba kufiirwa byonna Mukama tusaba abagumye mikwano gyaffe abanyweza okubayisa mu mbeera eyo. Naye ate nammwe abajaguza abayise mu wiiki nga mujaguza mbaga abafunye anniversaries abakoze birthday mwena nammwe tubajagulizaako Mukama waffe yeebazibwe naye nga tumanyi nti obulamu bwe butyo eri ababeera basanyuka ng'ate abalala bakaaba naye ate olwaleero oyinza okuba ng'okaaba ng'enkya Mukama akuteekedde essanyu. So toggwa mu maanyi, ddamu omwoyo, guma omwoyo kubanga Katonda wali naawe mu buli mbeera zonna atambulira wamu naffe era yatusuubiza titalitulekera ebbanga lyonna. Yatusuubiza okubeera naffe okutuuka ku nkomerero y'ensi katugambe enkomerero y'obulamu bwaffe paka lwali tuyingiza mu bulamu buli obw'okwesiima obutalibaamu nnaku obutalibaamu kukaaba obutalibaamu kubonaabona wabula kusanyuka busanyusi nakujaganya nga tuli wamu ne Mukama waffe. Kale tuuka nange mu programu olwaleero tugenda kusoma mu Peetero ekyokubiri essuula ey'okubiri tuggyeyo olunyiriri olw'omwenda. Peetero ekyokubiri olunyiriri lwa mwenda agamba bw'ati nti Mukama amanyi okujja mu buzibu abo abassaamu Katonda ekitiibwa. Mukama amanyi okujja mu buzibu abo abassaamu Katonda ekitiibwa n'okukuuma ababi okutuusa ku lunaku olw'okusalirwako omusango babonerezebwe. Njagadde okugyayo ekisuubizo ekitunyweza agamba nti Mukama amanyi okujja abantu mu buzibu. Mukama amanyi okututaasa mu kukemebwa. Olina ebikemo by'oyitamu, olina ebigezo by'oyitamu, olina obuzibu bw'owulira nti bukutuulidde. Ekisuubizo kikyo kizze nga kigamba nti Mukama atujja mu buzibu, atulokola okuva mu buzibu, atutaasa okuva mu kukemebwa. Singa omukoowoola mu kaseera ako ak'okusoomoozebwa ajja kuwa ekyokuddamu. Ofunire ddala ansi entuufu mu kiseera ekituufu ate era okola ekisaanidde mu kiseera ekituufu. Naye akafukulizo kali nti bw'onoomukoowoola naye anaakuyitaba. Bw'otoomukowoole era tojja kuyambibwa. Naye ate waliwo nawali okulabula okugambye nti atereka ababi. Mukwano gwange tobeera kitundu kwabo be batereka olw'okubonerezebwa nebeera kwabo at abaterekebwa olw'okuwangula n'okujaguza mu nsi ya Katonda muno naye ate nga era tususseewo ne kwena ensi nga twosiza mu bulamu obutaggwaawo. Maureen Namutebi nze ntuddewo mu puroguramu gy'okutuusaako n'olunaku olwaleero nate era tuzze n'ebibuuzo byammwe nga bwe mwabitusengekedde tugenda okubiddamu. Naye nga tetunnabiddamu kansooke mbanjulira omuddu wa Katonda atuuse mu puroguramu leero okuddamu ebibuuzo byaffe nga bwe twabisindise nga si mulala wabula musumba waffe Kimbugwe Yobo. Ssebo kisanyusa okukulabako. Kale nnyabo. Taata. Nange nsanyusa okubasinkana. Amiina. Mukama yebalibbaku. Abeeka bali batya? Abeeka si babi. Mukama atukoze bulungi. Amiina. Twebaza n'obuweereza bw'omukola mu kikajjo. Amiina nnyabo. Abooluganda oba tugambireko nti puroguramu eno twagiteekateeka nga naye yaabwe kubakola bulungi. Bongera okugyagala n'okugisaasaanyiza abalala. Amazima gennyini. Essebo. Namusa mulabi waffe essebo. Ennyabo. Tulaba njagala okwaniriza n'okukulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Webale kwekuumira ku puroguramu eno. Puroguramu eyigiriza manyi puroguramu nyingi mu nsi naye waliwo puroguramu ezituyigiriza jasinga byakuno ku nsi era nga kwesigala eno puroguramu ekuteekateeka
gwe nange ate okusukka omugo gw'entaana abamu essuubi lyaffe likomaawo naye ate abalala lisukkako awo ku ntaana kwe kuba nti tulindirira ffe ensi empya ekyo kyo kikakafu kubanga Katonda talimba kyeyasuubiza ajja kituukiza kubanga bw'osoma bayibuli bingi ebizze nga bituukira n'ensi ne yeewuunya tulina ensi empya gye tugenda so puroguramu eno tuteekateeka olw'obulamu obutagwawo kamafe yeebazibwe Musumba ndowooza tusimbule n'okusaba nga twewonga mu mikono gya Katonda waawo kale yakusaba wewombeke tusabe kitaffe omwagalwa tukwebaza ate era olw'ekirabo ky'obulamu lwaki twebaza obulamu kubanga byonna bibeerawo lwa bulamu singa tuba tuli balwadde singa tubeera tufudde ate biki ebiyinza okukolebwa ne tukwebaza kubanga otukuumye nga tukyali balamu puroguramu eno etuteekateeka olw'obwakabaka bwo tusaba nno nga tugenda okubaako bye twogera amagezi ge wasuubiza abakwagala ogatuwe omwoyo oyo gwe wasuubiza okutuwa bwe tunaayimiriranga nga tugenda okubikkula bayibuli omutuwe aluŋŋamye maama ono aluŋŋamye taata oyo buli omu ali ku puroguramu eno aveewo ng'alina kye yeefunidde ate naffe otuwe ebigambo ebyokwogera tukwegayidde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Kale omulabe wange tuuka naffe mu kibuuzo ekisoose olwaleero Musumba omulabe waffe yatubuuziza ekibuuzo Dokasi okuva e Bwayiise alina okweraliikira agamba nti nze ne baganda bange tulina embeera enzibu ze tuyitamu yeetegerezza nga ayina bakulu be alaba nga obulamu buzze tebubatambulira bulungi bwekuba kuteekateeka mirimu gigootaana obufumbo tebukutambula bulungi kwegamba bwakitunulamu obulamu bukalubo kati agambye nti naye yeesanze nga bakulu be be bazze bayitamu ate naye bimutandisa omulabikiramu kati agamba tuyita mu mbeera enzibu nti naye bwe yagezaako okubuulira ku mukwano gwe embeera gy'ayitamu ebimusoomooza mukwano gwe ono kyava yamugamba nti kirabika muyina omu ku b'eŋŋanda zammwe oba omuntu abaliiku ku lusegere oba yabaloga yakozeseza kigambo nti yabaloga n'abakwakulako emikisa gyammwe n'agiwa omuntu omulala kati yensonga lwaki bo batambulira mu bulamu obulabika ng'obw'ekikolimo obukolimiddwa obutaliimu ssanyu obulimu okubonaabona kati mu mbeera eyo waabuuliza ekibuuzo kubanga omukwano gwe yamuwa amagezi n'amugamba nti singa onoogenda n'ofuna omunnyo gw'ennyanja sea salt bunoogunaaba emikisa gyo gijja kudda ge magezi ge yamuwa kati ye wano wasimbudde ekibuuzo n'agamba otyo kituufu ekyo nsobola okukola ekyo nendabika nga sirimu byakwesamiza nakwe byakusamira mu ntambula efaananako bwetyo agamba kisoboka is it okay for me to do so nsobola okukikola naye nendabika nga atetabye mu wano yakiyise idolism ndowooza okubeera idol kwe kusinza ebifaananyi oba n'okweraguza n'okusamira ndowooza kati ye abuuzizza nti bw'anaakola ekyo anaaba tayingidde mu kukkiriza kuli okw'okweraguza n'okusamira ng'anaabye omunnyo gw'ennyanja ekyokubiri ndowooza n'obikwatiramu Musumba n'agamba era kisoboka omuntu okuddira omukisa gw'omulala n'agumuggyako n'agukwasa omulala mu nsene yabalamu kisoboka omuntu mwayinza okukuloga n'akulogako n'akuggyako emikisa n'agiwa omulala ndowooza tugenda kusaba Mukama atusaasire okugezaako okukola okuanalyzinga ebintu bino mu bayibuli mulimu omusajja gwe bayita Esawo ne Yakobo bayibuli egamba nti Esawo bamubako omukisa agubba ye Yakobo muganda we era mwalimu n'olukwe lwa maama okubanga yali mu nteekateeka y'okubba omukisa ogwo n'agubba n'agutwala naye omukisa gwe babba si gwa byanfuna
era abantu abamu balowooza nti omukisa gw'ebyenfuna gwe gwali omunene gwe babba naye bw'oba ogenze n'osoma ebyafaayo ojja kulaba ng'ate Esawu yalina ebintu bingi oba oli awo n'okusinga Yakobo. Kyeyabba tekyali jasi byanfuna. Kyeyabba kwali kubanga tagenda kubeera mu Luganda kye bayita akongojja omukongozi oba agenda okubeera nga ebya Katonda yabikulemberamu. Kubanga Yakobo bwadduka n'agenda ewa Labani kale alina naye bye yafuna ne bwe yali akomawo ng'ayagala kumuwa kirabo baleme nga batukwatagana bati byolina bambe bitono totawaana nina ebisinga ku ebyo totawaana n'ebyo nina kati ng'ekisingako si byanfuna bino naye nga kyali bya Katonda naye ng'ogyeko ekyo Bayibuli erina ekintu kyegamba nti bw'onaamala okukola ekibi ngenda kukiwalana ku mulembe ogusooka ku mulembe ogwokubiri ogwokusatu n'ogwokuna. Ekyo kikulu mu famire zaffe mutuva. Waliwo ebintu ebituliko olwa famire yaffe. Yes, ekyo sinja kigaana naye nga si kikolime oba sigamba nti oli yakikuloga bulozi naye nga ye neeyisa yammwe nga mmwe gamba nga mu famire yammwe muli benzi. Kati waliwo ekintu kye bayita moral authority. Bagamba nti bali kubakunda eridde lugero mukoomubbi talamula oba tayinza kuwabula bba bajja kuba ng'ekoze eki ng'eridde taata bw'aleeta tabuuza oba aleese enkoko oba aleese embuzi balabirawo tayinza mubuuza naye waayo embuzi zino ziwuliita wano ozijja ludda wa. Kati waliwo famire nga zirina ebizibu ebyo nti nga zirina obunafu nga zirina ebibi bye zikola. Kati ekyo ekintu tekikoma ku taata yekka. Wekyo okulabirako singa maama muntu mubbi n'afuna olubuto n'agenda mu nnimiro y'omuntu tayinza gendayo ng'omwana amulese akaaba. Agenda n'akaana nga kakyali ku mugongo n'akwata ettooke ly'abantu n'atema. Ali mukayigiriza nti ebintu bino ne bw'otakola ofuna ebyobwereere. Ebintu osobola okufuna ebyobuki ebyobwereere osobola okugenda wali n'ofunayo ettooke osobola okukwata enkumbi n'ogenda naye ng'ekyo maama akimanyi nti kyakola aba ye alowooza nti ayambako obulamu okutambula obulungi naye ng'ali mu kuyigiriza ono. Kati mu ekyo nemba nga nze ntendeka abaana abananvaamu oba nkimanyi oba sikimanyi omukululo ogwo gusigala gukola ki gutambula n'obwenzi. Waliwo abantu abatambuza obwenzi mu famire naye nga tebamanyi. Gamba bw'owasa omukyalo omu n'oteekako owokubiri n'oteekako owokusatu ne bakuwulira nti ate abaana bakuŋŋaanya obaleeta abaana bano b'ozaala n'abalala abali mu famire batandika okukiraba nga kiri nnomu. Kubanga toyinza keera ku makya omwana n'aweza emyaka 18 ate n'otandika omugamba waliwo yagamba nti nze bw'onabba wano yali musajja nze ne bakuleeta nga wabbye omanya nti ngenda kukutwala nze nzenyini nkusibye. Naye singa omwana afunyisa munno olubuto ekyo nkiwulira era nyinza n'okutwalayo ssente zange nenzikola ki nenziteekayo kubanga mba nfunye omuzzukulu. Kitange yaŋŋamba nga Yobu ne kakutanda n'ofunisa omwana olubuto ye yakwalula ensiri wano totawaana genda. Kati lwaki kati bano abazadde ababiri buli omu alina moral authority ku kintu. Oma awakanya obubbi naye ate oyo omulala agamba nti obwenzi kyangu. Kati waliwo ebintu ebiri mu famire nga kisinziira wa bazadde bo kye babadde. Kati ate bamala okubanga nawe mwe wazaalibwa kitambula ne kigenda ne ku mutabani wo era naye n'akikola ne kigenda ne ku mulala ne kibeera chronic bamanyi n'okukyewaanira. Oli agamba gwe oli wano mutawanyaze kitange yalina abakazi 3 gwe kyakuyambye n'okuyamba tokyali bw'omugamba mu nolabanga naye akyewaanira. Yakyogera nti ffe famire yaffe tewali alina mukazi omu. Okitegedde
fe batumanyi kuba yaga ngenda kuwasa omunodhana ngenda kuwasa omunalwanda ngenda kuwasa omunankole ate ngenda kuwasa omuganda n'omukonjo fe kubanga fe waffe bakimanyi tewali alina mukyala atya kati taata ani ayinza ate no yali amazina okukyuka afuuse omuadiventi kati taata ye bw'akyuka abakyala n'abata bataata abalala bataata abato bonna basigala balina ate naye akimanyi nti taata agenda okukyuka yalina abalala kati oyo okiraba nti kiri mu musaayi tewali ayinza alwanagana nakyo kakati bayibuli egamba nti ekibi ekyakiwalana akiwalana ku mulembe ogujja mpaka abanajja oba oliawo mu maaso eyo ne batunula emabega ne balaba ebibi byakyo ne bakikyawa ne bagamba nkikoze eki kino wadde mu famire mwe ekiri nze nkiganye sigenda kikola famire ye waffe enywa omwenge naye nze nagamba sijja kunywa mwenge kubanga nalaba taata bwatuyisa ng'agunywedde nze zennyini kamwa koogera nasamba ebidde mmanyi bwe balitandika okutema embidde kuteekamu mukinnya oba kuwanikako kibi awo wonna kuteekako muwemba enkenku nsajja eno nkazi ebyo byonna mbimanyi naye nze nagaana wagukola naye tewagunywa nagamba sijja kutamiira naye ate abalala tibalina buzibu era omumukulu wange yaŋŋamba ti ogwo omwenge gwolaba nejjajja yagunywa gwe gwawasa n'ennyabo kati ne taata munywaamwe kati gwali gunzitiddaani kati okusinziira ku famire yammwe waliwo ebizibu bye muyina olw'abazadde bammwe obutabateekateeka kitegeeza ki kitegeeza waliwo abantu kati ayinza kubanga n'okusikira waliwo ekintu ky'ozaalibwa oba bulwadde ne bujja gamba nga sikoseera nebukugiramu tolina mukono naye nga mwekiri naye nga si kikolimire bukolimire naye famire yeetambudde nakyo nga ate teraba na kizibu ekyo tekitegeeza nti baavu bayinza okuba nga bagaga naye nga balina ekizibu ekyo mpaka gwe lwofuna omukisa n'ogamba nti ŋŋenda kukikola ki kukita ekyo kijja kitya ekyo kijja omaze okufuna okuluŋŋamizibwa okuyita ewa Katonda oba okufuna abantu b'otambuliramu abayina amagezi ku kintu ekyo n'obeegomba n'ogamba nti nedda ŋŋenda kusaba Katonda nnyambe nfune amaanyi nkyeyambule era nkugambye nze ewaka nga bwe baali bayise omwenge ekyalo nga kijja ne kibeeraawo bajja wa Mr. Tofa agenda okunywa omwenge naye nze simanyi omuntu anywedde omwenge bw'atamira bwafaanana kati gw'okikyawa n'ogamba nti kikoze ntya naye era singa nali nga nti ewaffe banywa omwenge ekyo kintu kyewaffe ekyo era nandisigadde nandisigadde nkikuliriza ate nga nkikola kati wano waliwo ensonga enkulu nti nga omuntu yenna anaateekawo amaka weetaaga okubeera n'ekintu kye bayita moral authority morals zeetaagisa okuzimbibwa mu ggwe okusaba Katonda akuwa amaanyi osobole okuyamba abaana bo okubayigiriza biki ebikola okubayigiriza omuntu abeerawo buli kintu kyonna kyolaba nga omuntu akola yakiyiga tewali muntu akola kintu nga teyakiyigirizibwa mulimu abantu abayonjo naye nga mu maka mwe baveera bayonjo mulimu abantu ababeerawo basambala nira nga munnaye mu maka mwava bwebo bakifuufu kubanga maama tafaayo kubanga taata tafaayo kakati nga toyinza kubuuza lwaki abantu abali mu famire eyo bonna balina amalibu kubanga ekigambo kyebayita okusenya amannyo kigwebyo byo tebibakwatako kati waliwo obunafu obujja olw'okuba nti famire teyina morals naye ate ne wabeerawo endala ng'ate yo eyina standard okusinzira ku maama ne taata ze baateekawo mu baana nabo kye bali kati n'osanga nga ne disipulini weeri ne bwe baba byanfuna bamanyi bwe bakwata ensimbi n'okuyigiriza n'okutwala ku ssomero naga nti famire yaffe ebeeramu bantu baasoma ekyo ne bakirwanirira era abantu bano ne babayigiriza ne batwala mu matendekero n'akola ekisoboka ne batandikira eno buli famire gy'olaba ennungi yonna waliwo eyayiwawo omubiri nga bavuka bwe bagamba etuukaawo kakati bwobeera mu famire nga nnafu omanya nti waliwo abatasobodde kukola ekyo abaasuula obuvunaanyizibwa nga kikugwanira ggwe okubeera akati k'ekibiriiti akagenda okwaka mu famire eyo obeere wanjawulo
kubanga nakyo tugenda kyogerako lwaki kubanga Katonda buli muntu yenna yamuwa omukisa wabula gye tuzaalibwa eno mu nsi tugwa mu mikono gya sitaani ayina influence kufa okusinga nga bwe tulina amaanyi agayinza okumulwanyisa so mbufunze ekyo families zonna zetulaba ennungi ziina abantu abayimirirawo oba bugagga waliwo abateekawo yesu obugagga bufunibwa mu ngeri nnyingi waliwo obugagga bwe tufuna ng'oli akoze bukozi mu ntuuyo ze waliwo abantu bagati tosobola kukola nedda sebo waliwo abantu abakola n'ava kuno n'agamba ngenze kabaale ngenze kukola n'abonaabona n'atuyana n'azimba obugagga bayibuli bwegamba nti ate obwo bubeeramu omukisa obwo bubeerawo kubanga ogenda ofuna experience era bubeererawo ddala bwagamba naawo omukisa emirimu gy'emikono gya yes obwo bugagga bwe bukulu era Katonda bw'ayagala waliwo obugagga obusikire oli najja n'akeera ku makya ne bamuwa ebiralo by'ente ne bamuwa amayumba ne bamuwa emmotoka n'atandikira awo waliwo obugagga nga bwo bwakubba buliye talina buzibu omutima gw'ayina agamba nti eyo yikayitaka nja gitwala era n'akozesa olukujjukujju n'akozesa amaanyi ne bubeerawo kati mu bufunze buli kimu kibeerako engeri gy'oyinza okukifunamu oba okukikolerera okusinziira ku determination gy'okoze era Katonda n'akuleka kubanga Katonda yatuleka okwesalirawo naye ekizibu kye kino lwadde osalawo otya toyinza kuziyiza bibala kubanga bayibuli bwegamba Bagalatiya sula 6:7 titasekererwa Katonda tasekererwa kyosiga ky'okungola bwe siga muwogo olaba oba onaalyako kasooli ekyo mu nsi tekiriiyo bw'osiga muwogo linda muwogo toyinza kusiga binyeebwa noga ti bijanja benja okukungula bw'osomayo Bagalatiya essuula 6 olunyiriri lwakumeka lwa 7 olunyiriri lwa 7 6:7 agambye otyo temulimbibwanga Ochula Katonda tasekererwa ekintu kikulu ekyo teweerimba temulimbibwanga Katonda tasekererwa kubanga omuntu yenna kyasiga era kyalikungula kati wano kyayagala okugamba teweerimba teweejubisa amanyi go gateeka teweekubya yaka abavubuka bwe bagamba bw'oteeka amaanyi awo osuubira ebibala birungi oba ebibi kati mu ekyo wano waliwo principle enkulu si wali kikolimu wabula si principle ey'ogoberera gwe bw'oba omanyi ogwo mukisa bw'oba tomanyi obutamanya tebukugisaako musango toyinza kukeera ku makya n'ogenda mu kkole n'ogamba nti ndi wano lwa butamanya gaga tomanyi kati tukuvunaana butamanya obwo singa obadde omanyi singa toli wano naye kati sita tomanyi yingira wano mu bufunze tuvunaanyizibwa okubeera n'okumanya kubanga weekuli bwe bakola ebintu ne bwe bayinza okubeera n'empisa kubanga ekyo kyoli omu yayimba nti ekiziyiziza emikisa gyo mpiiraazo yes kati Dokasi tumugambe nti oli yali muyimbi kyeŋŋamba kyekiriwa nti embeera zaffe baani be tutambula nabo baani be twogera nabo baani be tunyumya nabo bayibuli egamba nti obeeranga n'abantu abagezigezi naawe ojja kubeera mugezi olunyiri olwo lunyumira nti naye munne w'abasirusiru ali balagalwa egamba nti gwe beera mugezi beera n'abamagezi ojja kwekanga nga naawe ofunye amagezi kubanga bana abamagezi balina ebintu byebakuwa naawe n'obeera ne experience bw'obeera n'abantu abalina ssente n'otambula n'omanya bwe bakola ssente naawe omanya bwe bazikola gwe beera n'abantu bafala ogenda bakwatira nsawo mu bufunze kyagamba kyekiriwa nti mu nsi muno Katonda yagituwa naye ayagala tubeere nga tulina ebintu bye tukola ki bye tukola okusinziira ku principle z'ensi lwaki kubanga ekyo kikulu nnyo era bwe tunaakikola bwe tutyo ojja kwekanga kubanga kati njala kutegeeza mukyana mutego mu nsi muno sigamba nti abantu bannaddiini be bagagga ennyo etwandika nti bw'ofuuka munnaddiini ennyo kati gw'ojja okusinga obugagga basidiiru
dini ya buyinza kubanga tasula mu kanisa wa muzikiti oba mu ekereziya naye ng'ensimbi azikola ki omanyi principle gy'akozesa amagezi n'amaanyi akozesa ekyo Katonda kye yagamba nti muntu uyozo kati gwe ne bw'oba oyagala otya n'osula mu kanisa n'ogaana okugenda okutuuyana tojja kirabako ekyo ekyensimbi uteekeddwa okukozesa principle nti muntu uyo mwenja okujja ekyokulya kati abatamanyi bya Katonda ne bagendeyo era bafuna ebibala mu ngeri yonna nga kitegeeza bwe nkomawo ngenda kulaga lwaki omuwala ono tayina kisiraani bwe tukomawo kubanga amagezi ago naddala agamuweebwa nga bw'ogambye nti nno b'otambula nabo oluusi be batera okukola ki either bakuwugula oba bakutereeza kino njagadde kyogerako nti tuleme kwenyooma oyinza okuba nga wazaalibwa mu famire nga nnafu Katonda ate asobola okukusitula n'ofuuka omuntu ow'amaanyi okusinga famire eno ne bagamba nti famire yonna ekika kyabwe kyonna kyagaana naye gundi yekka yavaamu ekika kyabwe kyonna munnaye bakafiiri naye gundi yekka musomi munnaye abantu abo bansobera balina empisa eno naye oyo yavaamu ekitambo ekyobusezi kyamuvaako oba yakola atya naye nga abalala balina ekitambo badduka n'ebitambo byabwe kati kitegeeza nti tewali aloga kintu kye bayita kibi era osobola okuwangula mu bufunze bwe tukomawo tugenda kulaba omuntu ayinza atya kisoboka kitya Katonda yawaati omuntu omukisa amaanyi agasobola okubuuka ebizibu by'ensi eno ndokasaaga ageetaagira ddala kale omulabi wange katusooke tugende mu kunywamu ku lwendo lw'amazzi tukomewo n'ensonga eyo Katonda ayagala abantu be okusiima enteekateeka y'emmere mu ngeri etalwaza obulamu waffe. Waliwo obukwakkulizo bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Kyova olaba puroguramu Effumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere ebyokunywa ate nga bigasa obulamu bwaffe. Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika paanyoni kutta abamu tebamuliwa butto wamusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa ebyo bye bireeta kansa gasingira ddala kugalyama abantu amata ge bamanyi ag'ente naye ate kuba ag'ente galina nabyo ebirisa byabo naye ate gajja ne kuba wandikiisa side effects n'ebirala bingi tobusubwa ku puroguramu Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3 ABN TV nange omwanjizi wo Nantume Nora. Kulikayo omulabi wange okuva mu kuwummulamu okwo tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri. Gwe yakatweyungako tusanyusa okulaba webale kujja mu puroguramu eno otuuse nga tuli ku kibuuzo ekyatubuuziddwa actually ndooza bibiri omusumba byagezaako okunnyonnyola n'okutakkuluza ng'agamba nti buli kimu kirinako background yakyo naye ebibuuzo ebibiri bigamba nti ekisooka kisoboka omuntu okwenaazaako ekibi oba obukolime obadde kasi yakibuuzizza nti bwe mba nakolimirwa naye ne mbaako kyenkola ng'okunaaba nsobola okuzza emikisa gyange egirabika ng'egyanzigibwako. Ekyokubiri nga kigamba nti nno era kisoboka omuntu okuggibwako emikisa gye kwegamba n'abeeranga gwe baloga nti ne bakuloga okuggyako emikisa ne bagikwasa omulala. Kisoboka omuntu okuggibwako emikisa gye ne giweebwa omulala. Kyekibuuzo ekikulu Musumba kyagezaako okutaggulula. Musumba Ssebo tweyongereyo. Lukasi tumuyambye tutya anaaba omunnyo tagunaaba.
Okay. era nga ddala kituufu omuntu agibwako omukisa gwe. Okay, toyanza nnyo toyanza eginnyabo. Nnyabo mukyala Dokasi Katonda yatuwa omukisa bwe twatondebwa ne tuzaalibwa ku nsi kuno. Okay. Buli muntu yenna azaalibwa ku nsi kuno ayina omukisa 100% okubeera nga athrivinga nga kwegamba atinta mu nsi muno n'abeera nga abeera omuntu w'omugaso ennyo asobola okukola ebintu byonna ebyali bikoleddwa. Katonda talina muntu yenna gwe yali alesse n'atondebwa ku nsi kuno naye nga omukisa gwe kitengetenge ku gw'abalala. Omukisa ogw'abantu abo bwe weegomba gwe gumu gwe mukisa gw'oyina gwe ffenna atuwa omukisa gwe gumu. Era bw'ona asoma ngenda kusomera ekyawandiikibwa kyensaba onsomere kiri mu Zabbuli ey'ekikumi 39 olw'okumi ekiraga Zabbuli 139 olunyiriro 14 ekiraga nti buli muntu yenna azaaliwa ku nsi kuno talina kikolimu ekimugaana okubeera obulungi ne Katonda. Ekikolimu kyetujja nakyo oba kyetusanga ku nsi kuno kirala kya Adamu, tewali atabeera nakyo ate ekyo. Kubanga ffenna tufa era ekitegeeza nti tuli boonoonyi. Yes, naye ate kino kyagamba ekyokubeera n'ebyokufuna n'ebirala byonna ekyo kyo tewali gwe batakiwa. Zabbuli 39:14 lugamba luti. 14 agambye naakwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwantiisa kwa kitalo. Emirimu gyo gya kitalo n'ekyo emmeeme yange ekimanyidde ddala. Ogambye yaani omuwala oyo? Ye Dokasi. Dokasi bino ebigambo si bya Dawudi yekka. Ebyo bigambo ebikugambibwa nga Katonda yennyini yabyogera eri ggwe naawe obisome obyeteekeko. Tinaakwebazanga kubanga okutondebwa kwange ekisooka kwantiisa. Ekigambo kye bayita entiisa bwe bagamba nti entiisa yazze katugeze waliwo ensolo eyazze ku kyalo mpologoma yantiisa. Abantu babeera mu nnyumba nga bali ku butiribiri tewali kufuluma kubanga waliyo enki waliyo entiisa ebweru. Agambye nti nze nkolebwa gye nnakolebwamu yaki yantiisa. Ate si ekyo kyokka n'ekitalo kitalo kimanyi wonderful ekintu kigudde gwe kigudde bannaye kino tekirabikangako kyekitonde kye bayita omuntu. Gwe buli lwolaba omuntu ng'atudde waatudde nga mulamu Bayibuli egamba nti wantiisa ate wa kitalo. Ekyo kitegeeza nti oli wantiisa oli wa kitalo. Era ekyo Katonda akimanyi. Lwaki? Ku biliyoni z'abantu ababala abantu bagamba nti tuli mu biliyoni 8 bwe tutyo wakati we miliyoni 7.5 biliyoni 7.5 ku 8 abalamu ng'ogyeko abaali bafudde okuva ku Adamu okutuusa leero. Naye ku bantu bonna Katonda be yali atonze okuva mu Adamu okutuuka leero tewali muntu afaanana munne. DNA yo yanjawulo n'ey'omuntu omulala yenna ne bw'aba akuvaamu. Waliwo by'omuwa n'agenda nabyo naye nga waliwo by'atayina ate nga tewali alibiribeera. Bwe kiringa ekyenkumu kino. Kyenkumu tolinza kifaanaganya ne maama wo newankubadde nga wagabana ku musaayi gwe. Emunye y'eriiso. Emunye y'eriiso, yes. Eddoboozi ne bwe mubeera abantu mutwalo oli ayogera mu kisenge n'oga nti oyo ayogedde oyo ye Kasozi oyo ye Nantume kubanga oli waki wantiisa. Owedda noonya entiisa eyo weeviirayo kubanga abantu kata balowooze nti twedduke tuli bantiisa kubanga yatudesigning era togamba nti tufaanagana. Nedda Katonda yakutondanga gw'oli wekka weefaanana. Era n'entegeerayo yanjawulo bw'olaba ebintu n'okubyanalizinga n'okubitegeera yaki ayagala kukukozesa ate gwe wentiisa mu bantu ab'enjawulo kwegamba ensi ekwewuunye naawe kubanga oli waki wanjawulo. Lwaki oli wantiisa? Njagala kwogera ku sayansi. Katonda yatonda ekintu kye bayita omuntu oba omuntu mu ngeri yanjawulo. Olunaku taata lwe yanzaala
yazaala baganda bange 5 million. Can you imagine that one? Okay. Million meka? 5. Genda osome oyinza n'okubuuza Mr. Google. Teacher Google ajja kukigamba nti ekitone nnyo ate bwe babeera abatono era tesobola kubanga bagira mu bunafu era bwe baba bapima abaana abazaalibwa ne baga nti ono azaala batono n'olwensonga eyo olw'okuba azaala batono tasobola nakufuna salubuto. Oteekeddwa okubeera ng'amaanyi go gali mu miliyoni meka? 5 ez'abantu. Okay. N'okudda waggulu nga kitegeeza nti singa Uganda erina obukadde 5 erina obukadde 5 obw'abantu neetaaga bataata 10 bokka oba kali yes. Okay. Okuzaala ate omwaka ate tekyetaagisa n'okuzaala bbanga ddene. Kitegeeza nti omuntu asobola n'okuzaala olwaleero n'enkya n'azaala ate ng'azaala 5 miliyoni. Otegedde Katonda bwe yatonda omuntu nga wantiisa kwega Katonda ali so detailed bwe yatonda omuntu. Ne lwaki ngamba nti oli wantiisa oba lwaki Bayibuli egamba nti oli wantiisa mu miliyoni zino 5 ezaazaalibwa ku lunaku olwo gwe wekka gwe wasobola okusavayivinga. Ekyo kiraga amaanyi ga Katonda nti mu kukuteekawo yakuteekawo ng'oli victor kubanga ku lunaku olwo gwe wali victor ku miliyoni 5 gwe wasavayivinga. Abasigadde bonna tebasavayivinga. Kyova otandikireyo ng'oli muki? Oli muwanguzi. Tojja kuzikuwangulira wano ku nsi. The fact that obeera mu lubuto nga gwe namba 1 ojja oliko ekirabo n'omukisa ogw'okukola ki? Ogw'okuwangula. Kati baddokasi bano ne baganda be ne bannyina ndowooza bajja batya okulaba nti nno bo bayita mu mbeera ebanyigiriza gye balowooza nti nno yabasibibwako busibibwa? Ebintu bingi. Ekisooka twakyogedde eri mu kusooka gy'oba olanga gye natandikidde. Family background. Ekibi ekyensikira n'ekijja nga kino oba emize egijja nga gisikira. Obutamanya, obutaagala kwegamba kweyubula kwegamba waliwo amaanyi agakulimu naye waliwo ate ekigalwanyisa okusinziira mu background gy'obaddemu, okusinziira mu ebyo by'owulira ebikusoomooza n'abantu bobaddeko nga bagayaavu nga boogera ebigambo ebimalamu amaanyi naawe n'ofiira eyo n'otandika kuba bukubi mulimu n'obeera omuntu naggwano n'oyingiramu nawe ebirowoozo ebyo n'obeera omuntu naggwano Katonda gwe yatonda ng'oli victor naye nga waliwo abagenda bakusibako obuloddo obukugaana okubeera victorious. Mu kyo nga kitegeeza ki nti bw'omala okuyingira dokita omu yali annyumiza n'aŋŋamba nti omuntu okusala okuva omuntu wateekebwa okutuuka ku nnabaana wanaabeera ng'afuna wanaakulira kiringa ng'omuntu omukwata n'omusuula mu Victorious wakati Victoria ennyanja ennyanja Victoria nti owuga ogende ku lukalu kyova olaba nga abasomoka ku miliyoni 5 kubeerako omu oba n'obutasoboka. Si buli lumu nti taata lwazaala era buli batuuka miliyoni 5 bonna ne bafa ne batasoboka kuwuga. Kati the fact that nti gwe wasobola ako kabonera akalaga nti gwe oli muwanguzi. Ekyo ng'okijjeeko okukula emyezi 9 okusavayivinga mu lubuto oli mu foreign land awo nawo waliwo amaanyi. Tobolaba nga abatasobola tebasobola kubuukawo. Ekiraga nti oli victorious mu ebyo byonna nawo n'okola ki? Noyitawo n'ogenda ng'ozimba akantu akalabibwa ekyuma microscope n'ogenda ng'ozimba n'ofuuka ekintu ekyewuunyisa Bayibuli kyegamba nti oba amagumba gakulira gatya mu lubuto. Wantiisa kubanga n'okutondebwako kwaki? Kwantiisa kwa magiro. N'ojja n'otuuka ku nsi n'osavayivinga eno ensi si nnyangu yakubeerako kubanga era oluba okutuukako ng'ovudde mu nsi eri n'ojja mu eno obunnyogovu obukambwe n'ekibi kikubirawo n'otandika okukaaba amaziga. Naye era n'osavayivinga nga kitegeeza nti ebyo byonna bimaze okukuteekako oba okukulaga akabonero akalaga nti mu nsi muno ogenda kubeera muwanguzi. Era emyaka egisooka 3 okuyiga enjiga gy'oyigamu ebintu n'okubitegeera bw'otandika okwogera bakwewuunya. Kati ekireeta ekizibu kye kino bw'omala okutonya ku nsi kati influence y'ensi nga bwe twagambye family background n'abantu abakwetoolodde ne batandika okunafuya.
ne batandika okusibako obuloddo gwabadde atambula ng'oyanguwa n'otandika okusibwako kiro 10 ku magulu ezikugaana okwambuka obuzito nga bye bisoomooza nga mwe muli okunenyezebwa nga mwe muli obuta waliwo kibayita cheering obutazzaamu maanyi kyosobola kino waliwo abantu abasobodde okuwangula ekisinga kigambo kimu osobola naye ng'akoze kimubaga nti naye gwe ekyo ate kyo badde ogenda nakikola oyitewo badde ngenda kikola mpitewo kangezeeko njala kunyumyayo akagero sina akagero naye sitole entuufu omusajja omu Saabakenkufu eyavumbula balubu ayogera ku bulamu bwe nti yakola experiment yakola ndowooza balubu zalinga mu 99 naye mwe yasurvivinga ku magezi ge yali yafuna amayitirivu ne maama we yamuyamba maama we yamuyamba ng'akyali mwana muto yamutwala mu ssomero bwe yatuuka mu ssomero teyali mulalu nnyo ng'alina eddalu lingi omusomesa mu nasale omusomesa n'amugamba nti togenda kusobola era ye kye yakola n'awandiika ebbaluwa n'amugamba nti togisoma naye gitwala maama yekka yabaagikola ki yabagisoma bwe yagituusa ewaka ng'agikwasa maama ono muto tamanyi na kusoma maama ng'agisoma bw'ati bwe yagisoma amaziga ne gakulukuta n'amubuuza maama kiki ng'okaaba n'amugamba omusomesa waagambye nti oli mugezi nnyo okumanya oli mugezi tosobola na kusoma n'abaana bali baana bonna obasinga okola ebintu byanjawulo era ngambye ntandika kukusomeseza wano waka naga nti tiye n'atandika musomeseza waka agenda okumaliriza nga ye musajja munnasayansa eyavumbula balubu naye bw'amaliriza nti maama bwe yali akaddiye eyo ebbaluwa teyagiyuza yagiteeka mu kitabo n'agitereka kati ono omusajja aba ali myaka 67 agenda abikula ebitabo nga bw'ali kagezi munnyu n'agwa kabaluwa akalimu ebigambo ebyo ebyali bimalamu amaanyi n'ajjukira maama bye yamugamba n'alyoka akola conclusion nti omusajja omukenkufu avumbudde balubu ndi wano olwa maama eyannyamba ku kintu ekyali kigenda okungwako era n'amazanga nti bameka abantu abatta abaana baabwe olw'ebigambo ebimalamu amaanyi atosobola gwe bakugoba n'okugoba nerere gwe oli bwoti era gwe olina kisiru kati n'obeera ng'oliko obuloddo obukugaana okubeera mu nsi muno ng'oli wa mugaso kyabudde agamba nti ffe twatondebwa nga tuli baaki bantiisa ate nga bakiki bakitalo nga kitegeeza nti naawe maama bwotyo bw'oli wabula abantu abakwetoolodde wabula ebintu ebikwetoolodde bikuleetera okubeerako obuloddo oba amaanyi agakuziyiza naye nga Katonda yakutonda ng'oli waaki wantiisa kati nga weetaaga kuvaawo n'ofuna naawe bw'ogamba nti kati nkooye bino mbitadde tewali avuma simanya aloga bwavu tewali avuma simanya aloga busiru the fact that omanyi n'olulimi lw'oyogera abambaga nti nze gaawe simanyi Lungereza ndi musiru ani akulimu so tumaliza nga tuga nti Lokasi emikisa gy'agirina ayina emikisa egisobola okumubeeza mu nsi muno buli omu n'amwewuunya waliwo abantu abatalina mikono asumulule busumuluzi ntaggulula yantegeera ye yejje mu busibe buli ku mutwe kuno Katonda obw'ebigambo n'okulowooza nti no nga bali bwe baasiraana naye bw'agenda okubeera bayibuli egamba nti amagezi gava wa Katonda ne ku mutwe kuno Katonda yasibirako biliyoni za sente zatamanyi zateekeddwa okulya kyova labanga abazungu bo batusingako ye kyakola traininga mubiri atraininga wano ng'akimanyi nti singa afuna ekisumuluzo ekinaggula wano ng'alya ku bibala by'ensi kati olw'okuba nti ova mu famire etalina bakukirowoozaako nnyo mwenna mwekuba makonsole bw'olaba ono yalemererwa bw'olaba oli ate kati yafuna lubuto mugenda mukwasaganya abantu ate be mukwasaganya nga nabo babizibu ne bababikayo olowooza nti bwotyo bw'oli nedda oli wanjawulo oli wantisa wa kiki era singa onaategeera ekyo togenda kuddamu ojja kusonyiwa bakutawaanya oli musiru ndi musiru kasa weegamba nti nze siri musiru by the way Musombeera kigambibwa nti naddala mufe abaddugavu tugenda okufa nga tetukozesezzaako yadde akatundutundu k'obwongo bwaffe
obusobozi bwabwe engeri gye busobola okunaanuuka okugaziya okuyiiya n'okutetenkanya okubeera nga tukola mu bye twanditaddewo omuntu kwega kyeyandibadde ne kyeyanditaddewo mu butonzi bw'ekigendererwa kya Katonda kyamutekesawo purpose butugenda okumaliriza nga ku 10 oba tukonoddeko ng'emu yokka. Omanyi lwaki? Olw'okubanga obwongo tetwabuganya kwetaggulula. Nti obeera mu kulowooza nga bwe bakuloga. Obeera mu kulowooza mbu simanya waliwo eddogo eritambula ekiro. Bw'onaagoloka ogende ekiro Bayibuli ega nti bw'ogoloka abantu abagayaavu alowooza nti bw'anaagoloka ssaawa 10 ez'ekiro empologoma mbu eri wali mu luguudo egenda kumutta. Mulinze. Naye ng'ate eriyo abakeera ne bayita wennyini waatya. Basula batambula basiiba batambula bakomawo ne balya ebirungi osulaawo. Kati bangi abazaalibwa nga tulina fee eyo nga tulina family backup ground community mwe tukulidde kwegamba ebibi bye tuzze bajjajjaffe bibakola ne bibeera obuntu nga bwe gambye nti obubeera obuzito obutusibiddwako obutugaana okukola ki okubuuka okugenda ewala okugenda mu maaso naye mu kuzaalibwako mu kutondebwako Katonda akutonda ng'oli muwanguzi okulabika nti ensi eno ogiyitamu saate nno sina mu nsi mwokka mu ebyo n'ebyomwoyo spiritually era oteekeddwa okubeera ng'oli vibrant neera waliwo ebisiba mutunaabeeraawo ng'ebyakatonda bimuwunyira ziizi ng'abalaba byagala bibanyumira nga ye tabyagala kubanga waliwo ebisoomooza mu nsi mwakoze eki mwali era mwazaaliddwa. So njagala kumaliza ekibuuzo ekyo nga nsaba mwannyinaffe tiddayo tuula wansi fumiitiriza saba Mukama akuwe amagezi okulabika nti ovaawo wooli olabika okubeera omuntu ate anayamba abalala n'okwesimula family background eri gye wayogedde gyagambye ebyo gye bibasibidde bonna ndoza era musomba ndoza nga bwogambye kiri kyewaleese ekya generation nti omulembe nga bwe bijja byetambula kubanga waliwo ddala mu butuufu ebitutambuliddeko oba tumanyi oba tetumanyi naye nga kyali kibi kyabe bajjajjaffe ekitutambuliddeko ne mulembe ogw'olwaleero nga kwe kulinga okubonaabonera kwe tubonaabona leero naye ate omukisa weeguli musomba era nga bw'ogambye nti omuntu bw'asaba asobola okutula enjegereza background zaffe ez'obubi. Tweyanziza nnyo musomba tweyanze ndokasi ndowooza owulidde mukwano essaala leka ebeere ekyokuddamu kyo lwana ng'olwanira mu Katonda ng'omusaba amaanyi ag'okukubbulula okuva mu mbeera eyo naye n'ekyokuba musomba agambye taggulula ku ngeri gy'olowoozaamu leka kwesibira mu busibe bw'abaganda bo olw'okubanga babiyiseemu nti naawe olina okubiyitamu nedda bwe lwana ng'ogamba nti kino nze tekijja kumbaako okisazeemu nga bwe tubisazaamu mu linnya lya Yesu ogambe nti mu linnya lya Yesu nze ndi muwanguzi era nja kukyusaako so nga ate ne baganda bo nabo obulamu bukyasobola okubakyukira singa mindset ekola etya ekyuka attitude yo nayo neekyuka mu ngeri gy'okwasaganyamu ebintu nayo neekyuka of course simanyigo naye ng'osabye Katonda awanguza nammwe ajja bawanguza mwenna wamu kansubire ntulina kye tugaseeko mukwano gwaffe musomba tugende mu kibuuzo kyaffe ekisembayo ekigambye nti abakadde b'ekkanisa Bayibuli eboogerako etya ne ku mulembe gwa Yesu baaliyo Oluganda ndowooza agamba abakadde nga bwe tulaba abakadde b'ekkanisa olwaleero bwe bayamba mu bukulembeze ne Yesu yayinako bakadde abamuyambako. Ekituufu kiri nti abakadde b'ekkanisa Bayibuli bweyogera ku bantu abakadde eba etegeeza abantu abayina experience era bweyogera ku bakadde be etegeeza abantu abayina kye bamanyi ku bya Katonda abasobola okuwabula n'okuluŋŋamya era abakadde baali next ku bakabona oba abantu abalyowa omwoyo nga kitegeeza nti abantu bano tebatandika by the way weeyogera ku bakadde tandikira ku Musa nga Katonda amugamba nti nfuniraayo abakadde abantu bennyinza okuyita okuva mu buli kika mbayite omwoyo ali ku ggwe mubagabanyizeeko basobole okusitula ku migugu gy'olina kati nga kitegeeza nti nga nzimba obwakabaka Katonda agamba Musa
ngenda kubuzimba nga gwe nkukulembeza naye nga waliwo abalala abatambula naawe naye nga bamanye enkola yange nga bweri. Kati ng'ekintu ekyo tekigendera mu bantu just bantu buntu abavubuka naye n'abakulu mu myaka abalabye ensinga bweri. Ebisoomooza biri bitya naye ate ye Katonda ayogera atya. Kati mu ekyo ne kibeera nga kigatta emyaka ne kigatta ne experience obumanyi. Kati mu ekyo mu myaka egyo oba mu kiseera ekyo Musa yalonda abasajja baali 7 mu 2. 7 ne bajja, ababiri basigalayo eri mu nsiisira tebajja. Bayibuli egamba nti Katonda bwe yabafukaako omwoyo nabali n'abafukako omwoyo. Abasigalayo mu nsiisira. Era ne batandika okulembera abaana ba Isirayiri kubanga Musa yali ali awo nga ebintu bimusobedde n'agamba Katonda ne bannaye abantu nga buli omu addukira wa Musa. Obukadde bubiri nze nazaala abantu bano bonna. Nze nabeera olubuto yakayanya Katonda. Katonda n'amuga nti atofaayo. Mpitira abakadde 7 eyo gye watandikira eyo. Era okuva olwo okujja okutuuka Yesu Kristo wajjira ku nsi kuno waaliwo bakabona, waaliwo abasajja abayitibwanga abasedukaayo, waaliwo abafalisaayo, waaliwo bakabaka, neera nga mwabo waliwo abakadde ng'abantu abandi badde abataka. Abatakansa abamanyi ennono n'entambuza y'ebintu. Kale nga wano mu Buganda nti omutaka gw'ogenda ne weebuuzaako owange mu Buganda ebintu tubikola tutya. Oyinza okubuuza omuvubuka ayinza okubaako byamanyi naye era bwe tuba tubuuza ebintu bya wano tubuuza abantu abakuze mu myaka kubanga be bamanyi ebibaddewo mu gavumenti ezizze. Kakati abakadde batuyambangako okututegeeza ebibaddewo mu Isirayiri. Wadde Nabbi Gundi yaliwo ku mulembe bwe guti era yavaawo. Nabbi Gundi bwe yaddawo yali atya, yayogera atya, ye kabaka Gundi. Kati abakadde bano ne babeera nga bayina experience eyo. Era Yesu Kristo wajjira era sebo waliwo abakadde. Era waaviirawo era waaliwo abakadde. Kyova olabanga bonna abosomye ekitabo ky'ebikolwa by'abatume abuuziza nti ne ku mulembe gwa Yesu Kristo baaliwo. Ebikolwa by'abatume essula eno ey'e15 olunyiri olwokubiri n'olwokuna n'olwomukaaga ogenda kulaba ng'omusajja ono Pawulo ne Balunabba n'abalala bamaze okutegeera Mukama waffe bwe baalinga balina ensonga gye baagala ozitwala nga waliwo okubuusabuusa. Baanoonyanga abantu ababaddewo abeesiga Katonda abakadde era abakadde weebisibo. Ne babatwalira ensonga bazilamule. Agamba atya awo nnyabo 15 olwokubiri. Bwe waali empaka ennyingi n'okwawukana kw'endowooza wakati wa Pawulo ne Balunabba ku luuyi olumu n'abo abaava e Buyudaaya ne balagira Pawulo ne Balunabba n'abalala ku bo okugenda e Yerusaalemi eri abatume n'abakadde olw'empaka ezo. Sooka osirikemuko. Waliwo okwawukana ebirowoozo ku bintu ebikwata Katonda. Pawulo ne Balunabba bayigiriza bagamba nti nedda okkiriza Yesu Kristo kimala. Era bw'okkiriza Yesu Kristo teweetaaga ate kuddamu kusaddaaka. Bano abalala abafalisaayo bagamba nti bw'okkiriza Yesu Kristo oteekeddwa okugenda wali ne bakukomola. Bwe bamala okukukomola n'olyoka ofuuka omuntu omukristaayo omulungi. Ate era bwe bamala okukukomola oteekeddwa okubaako ebintu by'okola bino n'obirya bino tobirya era toteekeddwa kwetaba na bannamawanga. Kaakati agambye bagende babuuze abasajja abatume abaali ne Yesu Kristo abatambula na Yesu ani Kristo be batume. Naye si ekyo n'abakadde okusalawo empaka nga kitegeeza nti abantu bano balina experience. Muba n'abakadde mulimu abatambula ne Yesu Kristo era bakkiriza Yesu. Kati nga bateekeddwa okuba nga balina experience ey'ebintu nga bwe bizze Katonda bw'abatambuza okutuuka ku Yesu Kristo. Naye ate Yesu Kristo bw'azze ye ekintu akinywezezza atya bano we bakadde abagenda okusalawo. Somo lwokuna owulire. Buuka ogende ku lwokuna. Bwe baatuuka e Yerusaalemi ab'ekkanisa n'abatume n'abakadde ne babasembeza ne bababuulira byonna Katonda bye yakoleranga awamu nabo. Naye olwokutaano naye ne bagolokoka abamu ab'omu kitundu eky'Abafalisaayo abakkiriza nga bagamba nti
kigwana okubakomolanga n'okubalagira obutakwata mateeka n'okubalagira okukwata amateeka ga Musa. Isomo olw'omukaaga owulire. Olw'omukaaga abatume n'abakadde ne bakuŋŋaana okwetegereza ekigambo ekyo. Weesirikire abatume n'abakadde nga kwotadde abakadde. Kati gamba nti abasumba n'abakadde. Okay. Yes, bano basumba be bakulembeddemu kubanga ekintu kino omulimu guno be bali mu maaso balekawo ebyabwe byonna. Abasumba ba Petero, abasumba ba Yokaana, abasumba ba Matayo balekawo ebyabwe byonna bazze kukola ki? Kulungamya. Ne waliwo abakadde abazze basupportinga omulimu guno okuyita mu nsimbi, okuyita mu kulungamya kubanga baaliwo mu kiseera kiri Yesu nga tannaba kujja. Ate era babaddewo nga ne Yesu waali mpaka lwakomere. Kati boogera ekintu nga balina amazima si byakufuuya. Kati bonna agenda ng'osoma ojja kulaba nga ssebo waliwo n'abantu ssebo Yesu Kristo bye yazuukira nabo mu bantu be yagenda nabo mu ggulu. Bayibuli eyogerako ebiba first fruit bwe yamala ayina omunyago bayina ebibala bye yagenda nabyo okulaga kitaawe n'eggulu nti mpangudde era nzize n'omunyago nina bennyaze. Abakadde 20 bali eyo mu ggulu. Teyatwala just abantuntu, yatwala abantu abalina experience, abalabyeko, abalezeeko, bagenda ate basobole okubeera nga kwegamba ebiri eri ate nabo balina kwegamba paati gye bakola baliyo ku lwaffe. Kitegeeza nti abakadde boogerwako mu nsi empya bajja kubeerayo. Wano mu buweereza obubaddewo bwa Yesu Kristo babaddewo, mu ndagaano enkadde babaddewo. Kati butugamba nti tulina abakadde betulonda wadde kiyinza okusembera ne tulonda n'abantu abakyali abatomukko ku myaka tuyinza okubalonda naye nga tulaba nti era bantu abakuze abamanyi ekyokukola nga Timoseewo yafuuka omuntu akuze n'afuuka n'omusumba naye nga muvubuka. Era Pawulo n'amugaa nti tebakunyooma olw'obuvubuka naye byokola bya kintu kikulu. Waliwo abantu abakula amangu naga ndi omuntu oyo akola ebintu ebyekikulu mu myaka 50. Anti ntendeko eri musomba gye wayogeddeko ne Timoseewo bamuteeka yamuteekateeka. Era waliwo abantu abayingira mu maka nga muwala wa myaka 25 naye ng'ebintu byakola bya myaka 35-45. Waliwo abayingira mu maka nga muvubuka wa myaka 27 naye ng'ebintu byakola bya myaka 37. Naye waliwo n'abayingira mu maka nga wa myaka 30 nga byakola myaka 10 era waliwo n'abantu abakula si buli omu nti bamuwa obukadde. Waliwo abakula nga wa myaka 7 naye nga bagayita wano ono simuka era bagaa nti ono simukadde ti naye mukadde mu myaka nti si gwe tugamba ono simuki nga kitegeeza nti si buli muntu omukulu mu myaka si buli muntu omukulu mu myaka bamuwa obukadde bw'ekkanisa. Ate si buli muntu omutomu mu myaka nti tasobola kufuna bukadde bwa kkanisa naye kisinziira ku ntegeera kisinziira ku kulerebwa kuneeyisa ebyo by'obadde okola. Tweyanza nnyo musomba tweyanzeege mukwano gwaffe katusubire nti no olina kyoyizeemu abakadde bajja kubaawo kubanga bayamba mu buweereza. Teri muntu asobola gamba omuzungu kyagamba no man is an island. So n'omusumba waffe abeerako abakadde abamuyamba okutambuza ekisibo. Musumba yatugidde ekyokulabirako ekya Musa. Yagenda okulaba nga amenyeka ye musazi w'emisango ye mutabaganya yate ye muwolereza yate kuga byonna nga bwogenda okubigatta agenda okumaliriza musajja watunga akoowa nga buli muntu kwegamba mwagalako kopi ng'olwaleero bwe tuddukira ew'omukulu ne tugamba mugundi muzeeyi jangu otuyambe n'ow'ennyumba ye egudde ayita muzeeyi jangu otuyambe. Kakati mu mbeera efaananako bwetyo omusajja agenda okulaba nga obuvunaanyizibwa bumumenya kyava akabiirira Katonda kwe kumuwa abamukola ki abamuwanirira mu buweereza. So kati abakadde baaliwo ne leero weebali ku lw'obulungi bw'obuweereza n'obwokugaziya n'okuyamba okuzimba ekkanisa. Kale tweyanza nnyo Mukama atukoze bulungi mu kiseera kino era tuddiddwamu musumba obudde bwaffe bw'obwaweddeyo dda. Simanyi oba tunaafuna n'omukisa ogutumira
naye mu kigambo kimu bibiri sivula omulabi waffe. Mukama njagala akuwa omukisa. Njagala okwebaza Katonda olw'ekyo ate era njagala kutumirako abe kikajjo. Njagala okutumirako abaddu ba Mukama abakadde b'ekkanisa. Mukama abawa omukisa. Mukyala wange naye mutumiddeko. Nsa Mukama abakuume. Amiina. Nange kantwala omukisa guno nange okutumira abakadde mwena gye muli. Yonna gye muli oba oli mu kisibo kyawo oba kyawa. Mukama batuweera omukisa mwebala obuweereza bwe mukola okuwanirira abasumba baffe abo. Okubabeerera emikono n'amagulu n'obuyambi bwe beetaaga okusobola okutambuza obuweereza bwabwe. Kale Mukama abongere okubawa omukisa ate era abakuume ne famire zammwe bwetyo bwe tusabye mu Kristo Yesu. Tubatumidde katuggalewo puroguramu yaffe bwe tutyo n'okusaba. Mukwano gwaffe kitaffe ataggwawo tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde olwaleero. Tusaba kitaffe tweyongere okukulaba ate era otuteeketeeke n'obwakabaka bwo buli omu omukolereko ku bwetaavu bwe era ku byetaago by'ekitaffe walaba omukisa tukwegayiridde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.